emu ku alipoota ez'akasembayo okufulumizibwa ku kutyoboola eddembe ly'abakazi n'abawala yakolebwa gavumenti yennyini nejja ekizuula nti ku buli bakazi abali wakati w'emyaka 15 n'anamwenda 56 ku buli 100 baali batulugunyiziddwako mu ngeri ezitali zimu. Wakati wa 2013 ne 2014 poliisi yafuna emisango egikunukkiriza mu 4,000 nga gyekuusa ku ky'okukuluusanya bamaama b'eggwanga. Okunoonyereza okulala kyokka kulaga nti mingi ku gino gyagobwa mu kkooti olw'abatuusibwako obulabe gamba ng'okukwatibwa, okulemererwa okumatiza kkooti ebyabatuukako. Bino byonna bizze biruma abakyala n'abawala nga byaviirako n'ebibiina binnakyewa okusaba gavumenti okutondawo kkooti ezeetongodde nga zo omulimu gwazo gwa kukola ku nsonga nga zino. Kye bayagaliza embazzi kibuyaga amaze n'asuula kubanga kkooti eno enteekateeka zaayo zitambula bukwakku. The proposal is underway. We are considering it, implying that soon we may have all these cases going to a specialized court. Okusinziira ku mulamuzi omukulu Yorakamu Bamwine, abalamuzi okuva ku kkooti esookerwako bakulondebwa okukola omulimu guno, kyokka era nga bajja kumala kuzzibwayo basome mu ngeri y'amagezi muliro bwe gukuggwako ogukima ku muliraano. Where judicial officers, ranging from magistrates to judges, will be trained in issues of handling gender-based violence. Ekyama Bamwine akibotoledde mu lukiiko olutuuziddwa mu Kampala ng'aba UN Women, akakiiko ak'ekibiina ky'amawanga amagatte akakola ku nsonga z'abakyala, banja alipoota ku nsonga y'obwenkanya. Alipoota yaabwe ekizudde ng'enkola ya kkooti ey'okukkirizisa abantu emisango gye bazza nga beesiimidde olwo ne basalirwa ebibonerezo ebisaamusaamu bwetagasizza nnyo bakyala. Kino basinze kukyesigamya ku nsonga y'okuba nti babakoleddwako ebikolobero tebatuukirirwa kwenyigira mu nteekateeka eno okusobozesa omulamuzi okukangavvula abasajja ekikula kino mu ngeri esaanidde. Solomon Kaweesa, NTV Akawungeezi.